Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, mwena bali ku mukuto gwa desktop tubagala nnyo, yonna gye musinzira okubanga ate mutulabira. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twaniza Omwoyo Mutukuvu okujja otulungamya okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina ddala nange nkolamusako gwena eyeekuumira ku There Is Still Hope. Okola ky'amaanyi nnyo okubanga ate otugoberera mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale, yebuvuddeko eyo twakulabako omutume Mukisa. Yes. Yali ayogera ku nsonga za omusumba Tom. Akonkona n'amwanukulaawo kabanga kabato akagenda mu maaso. Naye avuddeyo n'agamba naye balokole mulekere okunvuma. Temunvuma. Oza maye ewali ejje balina abafuutu bigere mutondwe. Gye bali. Oza kati badde bamukubira amasimu bamutiisatiisa. N'avaayo n'agamba naye mulekere okunvuma. Nze okwogera ku nsonga ezo tekyanfuula nti ndi mu byabufuzi oba nti nnumba omusumba. Nayogera ndowooza zange bwe kiri, nayogera kiki nali mpulira. So buli omuntu yenna nga senior citizen wabaawo ensonga ezitambula mu maaso. Oli wa ddembe okubeera omusumba tekinzigyako ate eddembe lyange okubaako endowooza zempa nganze omuntu sekino omusinga ekkanisa wabula nganze omuntu. Era nyagadde owulirize omutume oyo mu ddakiika ng'alambika ensonga ze. Bwe tunadda tugenda zitemaatemamu. bwe kiri. Mukama yeebazibwe nnyo, mbalamusizza mwenna mikwano gyange abaweereza ba Katonda nammwe bannayuganda. Okusookera ddala ono ye Tom, ono ye musumba waffe Tom Mugerwa oyo, omwagalwa w'abangi era nange mwagala. Olwaleero ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka njagala kuyamba abamu ku baweereza ba Mukama. Nganze omutume Mukisa njagala kuyamba abamu ku baweereza ba Mukama. Pasita yenna okuvaayo n'ayogera ku politics ng'alungamya, ekyo tekimufuula munnabyabufuzi, wabula abeera munnayuganda afaayo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lye. Kati buli pasita alowooza nti oli bw'ayogera ku Museveni, bw'ayogera ku gundi, olwo abeera munnabyabufuzi, ekyo kifu. Ekyokubiri, mugyeewo endowooza ereetera abantu okulowooza nti omuntu yenna bw'ayogera ku Pulezidenti Museveni nga pasita, ebyo si byabufuzi. Naye oli bw'ayogera ku Bobi Wine oba omuntu omulala, ebyo byabufuzi. Eyo endowooza nayo nfu. Ekyokubiri, bw'oba nga towagira kibiina kya NUP oba ekya FDC oba ekibiina kyonna nga tokiwagira, ate ekyo tekitegeeza munnange nti olina olukusa okuboogera obubi, okubawaayiriza. Era omuntu bw'akuvaayo n'agamba nti lekeraawo okwogera obubi ku bantu bano, tekitegeeza nti akuwaliriza, akufoosinga okubeera munnakibiina ekyo. Abalokole bangi nga tebaagala madiini malala naye tebavumirira ddiini ndala, era n'abatali balokole bangi nga tebalina budde bwa kuvumirira balokole naye nga si mulokole. Bannyabo ne bassebo, mbaagaliza akawungeezi akalungi. Tugenda mu weekend enkya Friday, mbaagaliza Friday nnungi, kansubire point zange zitegeerekeka. Nze mukwano gwammwe omusumba ate omutume Batista Mukisa, munnayuganda omutuufu. Shalom. Yabadde n'ensonga ze ezimu nga zirimu eggumba. Naddala agambye nti omuntu oba omusumba okwogera ku byobufuzi tekitegeeza nti munnabyabufuzi. Ate kiba kikimufuula. Omuntu yenna okuvaayo n'ayogera ku politics tekitegeeza ze politician. Nze nange wano njogera ku politics. I'm not a politician.
Ndera tekikuwagala nti kubera. Ekiragamba abantu bagamba ebyobufuzi tebinkwatako. Nsala akumanya bijja okukwatako. Ate nampaka. Ebintu ebinalinya bbeeyi ojja kuvayo ngangale. That is politics. Oyaba politics. Fatwa tumanye ebintu birinye bulinnya. Ate kale gavumenti erina obuyinza. Edda batugaa ku mulembe gwa Amini nti nga akeera n'agamba ennyama bukya yonna esusse omutwalo kilo omutwalo ku poliisi oba ŋŋamba. So naregulatinga. Naye akati amateeka agaliwo simanyi biki nti omuntu osobola settinga standard y'ekintu kyo nga teryakukubye ku mutwe oba nansobola bba bubbi gwamanyi baleeka competition kati bintu byakuvuganya. So nti omusumba okuvayo n'ayagala ku byobufuzi tekimufuula munnabyabufuzi. Naye era kyo kituufu tekisobola kufuna munnabyabufuzi. Aba awandowooza ze nga ye omusumba. Kakati mwaba misunderstandings mwabamanyi gye mubijja. Yali tayogera nga munnabyabufuzi. Adayogera nga munnayuganda gwe kikwata ensonga basaa zino. It's a national matter. Ebintu bya ggwanga lyonna. Ikana akalulu ka ggwanga lyonna. Kituufu ddala. Ekyokubiri. N'agamba eno ensonga ate nga nkulu nnyo era ng'omuwagira nti omusumba yonna wavayo n'ayogera ku Pulezidenti Museveni ng'ali ku saidi ya Pulezidenti Museveni katola aba si munnabyabufuzi. Eyo pointi nkulu eyo nange ngiraba. Kasoba nga oli musuma n'ojja n'oyogera ku Pulezidenti Museveni ng'omuwagira biki gwe toli munnabyabufuzi oli musumba aluŋŋamya eggwanga. Aho oyingidde gundi bw'oba tolina buzibu. Awo oli kabona omulungi nabbi alina okuba nga aluŋŋamya bakabaka. Naye kasovaayo ng'oyogera ku Bobi Wine ng'oli ng'alaga sayidi ennungi ng'oli munnabyabufuzi pasita. Mafaayo bwe tebaboogeraku. Bibiana yatubeera bigoberera bugoberezi. Ibaira oyogera bwotyo Musumba John Munyinde yadda naye anyumya bamuwase bo visit mu State House naye ng'ate alina olukuŋŋaana lw'abasumba balina sisinkana n'atagenda mu State House. Ako yagamba ku bantu abasumba bavuma oyo bamayengera omusiru ono andisasime tugamba jakabaleetera naye omukulu gwavuga testimony eyo video gyeri kakati omusumba kyayogedde wano kituufu. Abasumba bonna abali ku saidi ya NRM bo basumba ati bannabyabufuzi wabula bali kuluŋŋamya ggwanga tebalina buzibu wali n'omulundi n'ogumu. Kyo kituufu. Naye kakati bano abali ku saidi ye kubanga buli muntu alina saidi ye kwalina okugwa. Ate ogenda kumupushinga nti wagire. Kakati abo bo batawangudde eggwanga balese politics mu kyaki beekubidde bali kusosola bali kwawulamu ekkanisa. Obunanfuusa obuli wala sibulabangako. Omuzaala kyayogedde kituufu. Ekyo kyo kituufu kinange 10% muwagira. Musegedde gwoba ng'oli ku saidi ya NRM ng'oli pasita atatabangula ali kuluŋŋamya ekkanisa gwe tolina buzibu toli munnabyabufuzi. Ozijukiza bakola video ku yolezumu wali wakugundi view ya I think wali bubaka mukama bwe yakuwa about the going elections to come. Nalaba comment yo musajja yavugako bakuga ndiga ndewe musajja message gyatategedde anti abantu bali emotional abantu bali so emotional bw'oba toli ku saidi ye ateekawo olutalo nyine naye oluusi aba takutegedde ekirala nti omuntu tawuliriza bubaka bumalayo kasawuliramu akasooka bwe buzibu bwe tulina wano naddala mu Africa omuntu awulirizako eddakiika 2 n'abivaako n'akomentinga abamu tawuliriza alaba tayito n'ateekayo butesika n'akomentinga guva mu politics wulira Yesu naye nga tawulidde vidiyo nagikola se igimalayo
tawulidde view ntuufu erimu ati bwe buzibu tulina mu Africa Africa tukyalina nnyo ekizibu ekyokusoma ekyo kituufu tetwagalira ddala kuwaayo obudde era wano ng'ona okweka obubaka babutegeera emyaka 1000 wandika bitabo otereke tebajja bitegeera tebalina budde wala ne vidiyo tebaziraba kasala bakakafaananyi naye so omutume mukibi kyayogedde kintu ekyo kyayogedde kituufu ddala era nze nange nzikiziganya naye awo nange nti abantu abali ku sayidi ya gavumenti abasumba si kibi omusumba okuba nga abagira emyalo alina eddembe lyenga ye okitegedde kati naye ate abo bo basumba tebalese byabufuze mu kyaki ate era si kibi omusumba okuba nga abagira opposition ddembe lye kati ate abo mubononye ekkanisa abantu bano sibitegeera kyawandiikibwawa nti mwena kuba ku sayidi yemu ekizibu okitegedde olaba mubeezi waka ngwina mukyalawo nabanga wagira bibye nawe muwagira bibye naawe atula abaminza okuwanga gwena mukyalawo buli omu ali ku bibye okitegeera naye ate you have to move on musigala mukwagala munkolagana kiri kya kiseera biremitero ekino ekintu for 6 months politics egera kubanga ewedde ate tulinde 2031 kyekiri kati temudda mu kusikagana bitogi olaba omwana yesimbye ku taatawe kubwerusi kalako ak'MTV akata namusibiramu ebibye yamuga agenda tekisoboka ekyasinga okozesa ekimanyi mwana yasubiza taatawe bwa defense nagamba soko kubeeremu nga munyumba webasi nze ngobagana n'ababbi mwenyaa taataako yamuga afuluma anti okuze ero tandika obulamu obubwo ate yamulaze levo katagala bwemupi yesimye okubwemupisa era aze kubwemupi obeerusi abulekedde taata abeerusi yabivaako neyesimba kubwa kansala n'akawangula naye tebamuwadde bulungi advise waba badde kubwa kansala owa town council oba owa division kati yaligeze kuwa district pola enojja ng'olinnya kati 2031 yalivudde kuwa district onalumba bwemupi kati jukira wano district ene beekutegedde oba otambudde kati distance ewera kati awo n'olumba tebamuwadde bulungi advise naye nga ekyali mukoledde ekyali mukoledde naye tomanya tataligirya yandibiika amasumba kakati musumba onamaliriza nga gaba naye temutuwaliriza kuwagira byamu mulinga abatuwaliriza nti fe abasumba abatawagira gavumenti nti kati ffe tuli bazzi ba misango tulina okuba nga tudda ku saidi yammwe ate mutufoosinga buli muntu bamuleke n'endowooza lwaki olowooza nti nze weŋŋamba nti bannaaye kino na kino awo oba oyogedde bubi ku muntu ono lwaki oba ogamba nti ate nze ndi mubi nnyo oli yayogera naye n'ayogera ebibye lwaki gwolowooza ye mulungi lwaki olowooza nze mubi ye mulungi yeebyo bikyali awo lwaki nnyini kweyogerera tavangayokko n'araisinga konsani ye lwaki fe abamulwanirirawo abantu abamu basalawo okubeera bakaddeyideyi tulwanirirawo basalawo aye abantu abamu nga tebajja kuddamu naye nga alina ttiimu ye kati wali obuzibu ntinupo kijja kuba kizibu okusanga Kyagulanyi ng'akuzzeemu nera kikizibu naye alina baabejje ku social media okwo kambwe bakukuba ne bajajjaba baffe emyaka 10 ne babaziikulayo nabo ne babakubiramu babaza bujja naye amutubigere kakati NRM naye erinaki abaayo kati bano abakulu bo bayinza obutakuddamu bayinza okuba nga tebabiwulire nabiwulira bali bizi kituufu aye Museveni adde ku TikTok akoleko ki Museveni adde ku TikTok alina obululu bawuuba
Kakati bano bakadeideyi baabwe bo be balina obudde obwo balina okulaba bigenda mu maaso ate kati omukulu anaamusiima atya alina ebiwawo omubiri awo baasa bamuwerawo bwaladisi mu Uganda endala bagenda kujja omukulu yasuubiza baladisi bameketa za bwereere RDC, Deputy RDC, Assistant RDC. Awona gye bali. Ate buli omu balina abakuumi, balina office, ba sister, ba personal, ne bala eziganda ngagga. Nero tunase. Ina kuzino batandika okuba emmotoka. Kale, okyukuza kati nga mu Jinja. Jinja City eina RPC. Iya ba RPC. Assistant RPC. Naye abaawo. Ne Deputy RPC. Ade Jinja yemu eina RDC. Deputy RDC. Na Assistant RDC. Eina Giso. Eina Giso. Kale otuli emulimu gwa Giso. Ne Giso. Na RDC. Byebimu. Kati awo kiba kiki? Hati tulina nyingi. Tulina okubanga tuzite we are big spenders. Tuli basaasa. Seta nyingi. Abayo omwana w'emagere yagambe kajja. Abo bagende balime. Bagendeko nabo mu kisenyi. Bagende balime. Agulikazi kya mu Uganda etumbuke. Oyo mu butuufu n'ebyo bulimi. Emwanye eddemu enyirire. Baali balwana ku kajjembe. Kuzade mu office omuze mu nimiro. Akali alina okutta alina okukuba emigo. Yamuseseme mu Uganda enyuma. Bakikonde. Uganda enyuma. Kale wava bwetwalire Kristo. Yesu lyekubona amazima n'obulamu. Agamba Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu wanyingizizza omwezi omujja n'olwekyo nkwatudde omulokozi wange mu linnya erya Yesu Kristo mwana Katonda mulamu. Amiina era amina ddala kale katutolemu katono we tuba tugenda kudda n'ekitulo ekyokubiri ekigamba nti engeri abaweereza ba Sitaani gye batuusaako obukosefu ku baana baffe, disorder or disability. Some children are not meant to be born disorderly. Okay. Or with disability. Naye bakikola. Kakati abakula abakikola batya? Ye ate okiziyiza otya? Bwekiri mu kiru kyaffe kijja kubeera kyakubiri. Mudakiika emu tukomewo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.